Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah wekitiibwa tumwebaza akyatuwadde obuwangazi, tumusaba sokusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa oguyitibwa ogwa yasaruna. Tuli kaweefube wakulaba nga buli musiraamu yenna ayiga okusoma Quran ey'ekitiibwa era nga tuli mu holiday program. Tutambula n'abayizi baffe baamalako ekitabo kiri ekya red. Nabagamba ekitabo ekyo bw'okimalako kino kiba kigenda kwanguyira oluwanguyira lwotalabangako biidhinihi tabaraka wa taala. Kikalubamukko naye kyangu nnyo ate ng'omazeeko kiri insha allahu tabaraka wa taala. Tukyali n'omwezi waffe ayitibwa Kawthara Rawdatu. Naam. Kawthara Rawdatu, ekigambo kino ogenda ku this time round ogenda kusomesa abantu. Ogenda kukola ki? Kusomesa abantu. Sigenda kusomeramu. Ntegereka. Tuwe salamu ne istihada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ndagambye tuwalula rwawe togiwalula. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wakadhalika auhaina. Damwera. Wakadhalika auhaina. Damwera. Wakadhalika auhaina. Bakitegere kigambo. Tomanyi. Kibaddire mwera. Wakadhalika auhaina. Sami'un alim. Damu. Sami'un alimun. Ezo nsoma ziri bbiri kati zinjawulire. Sami'un alim. Eyo bagisoma ddi? Ng'ogenda kuyimirira. Ng'ogenda kuyimirira. Ate eri esoose egambye etya? Sami'un alimun. Bagisoma ddi? Nga weeyongerayo. Nga weeyongerayo nga togenda kuyimirira ku kigambo kino ekisembayo. Noga sami'un alimun ng'ogenda kukola ki? Kweyongerayo. Ekiddako. Fiha khalidun. Fiha khaliduna. Kibaddiremu. Fiha khaliduna. Oba? Fiha khalidun. Ma baina aydihima. Damu. Ma baina aydihima. Dobozi yunga ku dobozi. Ma baina aydihima. Wakanu qauman alin. Damu. Wakanu qauman alin. Ekigambo kitegedde bungi basiraamu akibaddiremu yogera nnyo. Wakanu qauman alin. Wakafa bina hasibina. Wakafa bina hasibina. Damu. Wakafa bina hasibina. Ate ngagenda kuyimirira. Wakafa bina hasibin. Barakallahu fiki wa jazakillahu khayran fi dunya wal akhir. Oyo nno omu ku bayizi baffe betusomesa insha allahu tabaraka wa taala. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.